Yesu yayogera bwati ku baana abato. Jesus spoke this about the children. Yagamba He said, nti muleke abaana abato let the young children bajje gye ndi. come to me. Kubanga abalinga abo Because such, obwakabaka obw'omu ggulu the kingdom of heaven bwe bwabwe. belongs to them. Tagambye nti bo, agambye abalinga bo. It didn't say them, but people who are like them. Katubeetegereza abalinga bo bakola batya? Who are those people who are like children? Abalinga bo be bantu abamaze okukkiriza Yesu. Those are the people who have believed and accepted Jesus. Omwana omuto katumutunuulire. Look at a child, young. Ku makya maama we bw'amukuba In the morning when the mother beats them olw'omusango gwe yakoze, because of something wrong they did, tasiba busungu. they don't get angry. Bamukuba ku makya olw'omusango gw'akoze. You can beat them in the morning because of something wrong. Ekawungeezi In the evening oba mu ttuntu or in the afternoon, ogenda omulaba ng'ali ne maama. you see the child come back to the Ye mother. tasiba busungu. They don't get angry. Tabeera na kiruyi. They don't get bitter. Tabeera na mpalana. They don't get jealous or Kugamba evil. omutima gwe gukyuka mangu. Their heart is easy to repent. Ani awulira ngambeko nti amiina. Say amen. Kati Yesu yavaga nti abali bwe batyo. Jesus says such people Agamba abeenenya amangu. who repent quickly, Abakyuka amangu. who repent early, Abadde eri Katonda amangu. who return to the Lord early, Abategeera amangu ensobi who zaabwe. understand their mistakes Ekyo kye early. yali ategeeza bwe yagamba nti abalinga abo. That is what he meant when he said people who are like that. Nolwekyo bw'obanga oli mwana muto, Therefore, if you're young, kikkakatako okwenenya. it is expected that you repent. Kama affe yeebazibwe nnyo. Praise the Lord. Weekubireko mu ngalo banga obiwulidde. Clap for yourself if you heard that.